Ono ye Jalia, mwenna abali wano mumumanyi bulungi. Omukyalo ono bwe yakomyewo okuva mu Amerika yagenze ku interview n'agamba mukunja yanziba. Mukama mulungi nti ku mulundi guno byonna omukyalo ono byayogerako abali wano mwenna sitole eno mubadde mugifollowinga bulungi. Ebintu bino byaliwo mu mwaka gwa 2021. Writing about now tuli mu 2024. Those are 3 years now. Omukyalo ono yasindika baganda be okujja ku kitanda nali mu kadde kazibu nnyo ng'obulamu bugenda. Kwaliko omulenzi bamuyita Shatta Soja, mumumanyi mwenna abali wano. Ne bajja nga ngambye agenda kunnyamba. Kakati Jalia okutandika n'essaawa eno wogenda olabira vidiyo eno njagala okulaga ssente zo gye zaalaga. Mwana wa maama omutima gwo gukakkane onveeko onneesonyiwe. Bw'obeera mu mawulire wagambye wampa miliyoni 10. Mami, nafuna miliyoni 3. I am for the repeating. Baganda bo be wasindika okujja okundaba bampa miliyoni 3. Bwe bamala okumpa ssente ezo, kuba luli nali sobola byogera, nali mu fiye ey'amaanyi, baganda bo baŋŋamba tobaako ky'oyogera, nali ku kitanda nga mmwe mundinako control, nga musobola okukola ekintu kyonna ne mujjawo n'obulamu bwange. Saayagala swaza famire yo, saayagala bino byonna byogera, gwalemezaamu. Kati kankugamba amazima okakkane. Bwe bamala okumpa miliyoni ezo 3, watabuka n'ovaayo n'oyomba nga mukunja n'otavaayo yadde okunneebaza wanfeze. Mu bulumi obw'ekitalo nga nkwetondedde ogaanye okunsonyiwa. Nakwata miliyoni 1.5 kuba mu ddwaliro twali twakawaayo emu kitundu. Natetenkanya nga wensobola nenfuna miliyoni 1.5. Nenjija mpaka wammwe gye wazimbira maama weeyo kalina natuuka mu kikomera kyammwe. Nendeeta miliyoni 1.5 nagiwa maama wo. Kati essaawa eno Jalia nga tonnayita mwana wa munno yenna nti mufere, obufere bwo tandikira ku famire yo. Starting with your mother, oyo omukyalo omunene omumpimpi gwazi omumanyi saa kunnyonnyola maama wo gwateka saa ebimu bigenda mu 5. Maama wo gwoba otandikirako bw'obeera ku interview sente ze nakomyawo tozoogera, wabula oyogera z'ogamba ne z'ogamba ze wampa zibanje baganda bo. Then ekyokubiri, kale nze kansooke nzikirize nti ndi mufere nakufera. Ate pressure yakukola ki? Naye yakufera. Oli omwana omuwala gwe wagamba okomya obulamu bwe, naye yakufera. Waliwo omwana omulenzi gwe n'omusiba mwamusiba, obulamu bwe mwabukomya, naye yakufera. Ffenna twakufera mami. Akasembayo, gwe mwennyini ku interview wewaddeko obujulizi n'ogamba obadde oli mulokole era obadde ng'osaba nga bw'ogenda n'otunda ebitundu by'ekyama n'otunda obusolo ng'onoonya ssente. Gwe owa Yesu ennyo omulokole biliyoniya woddukira ku Yesu n'otoloka ku Katonda ogenda otunda ebitundu by'ekyama. Ate nze omukafiiri nzaani atasobola kuyiya, nzaani yali atasobola kusaba ssente. Please Jalia, ky'onoonyaamu nkimanyi, onoonya kimu bukyenkuvume, naye nze Jalia sigenda kuvuma kivumo na kimu. Olw'ensonga ne miliyoni 3 ze mwampa nali sizirina, nali mukadde kazibu ng'obulamu bugenda. Sigenda vaayo yadde olunaku n'olumu era sivangayo oko ne ŋŋamba Jalia toddamu kola eti. Sigenda kuvuma ng'ebyo bye mwevuma ne pressure. Ngenda sigala nkwetondera obulamu bwange bwonna nti nsonyiwa we nakusobya. Sente nazikomyawo, kati ky'oba mmanja eri miliyoni 1.5. Essaawa eno siri bulungi, naye ngenda noonya miliyoni 1.5 nga wensobola Jalia. Wonna Mukama waba agimpadde, nayo ngireete ngikuwe. Wonna toliyo ngiwe maama wo neera. Nzondeke. We nakusobya, nze ndisigala nkugamba nsonyiwa. Sisobola vuma muntu yannyamba. Kuba sijja gamba obwo miliyoni 3 nedda, nali sibulina. Thank you so much. God bless you.